kuba nti butereevu amawanga bwe bagayingiriddemu nnyo ekyebuuzibwa how serious amawanga gano engeri gakosezaamu West Africa. I mean aba Islamic State engeri bakozezaamu. Seriousness si kugate kiriko nakubaganya birowoozo. Omuntu yenna agoberera amanyi emyaka kati egisoba mu 3 kuviira ddala mu kyenderi aba Islamic Salvation bwe bawangula okulonda mu Algeria ate okulonda kwabwe nakusazibwamu. Wabaddewo okulwanagana okw'amaanyi n'olwekyo si kupya era threat eyo y'amaanyi kyekyola nti Abafalansa balina strategic interests mu kitundu okusinga amawanga amalala. Babaddeyo ne bases ebbanga lino lyonna myaka 30 nga bali mu kulwanagana n'abali mu bibinja ebyo. Naye bano abawamba kino bakikozesa nga excuse okufuna gavumenti. Nja kuwa ekyokulabirako nti mu 2012 Amada Sanogo bw'awamba gavumenti ya mukama wa Amadou Tumone Toure ensonga gye yawa nti totuwadde bikozesebwa kulwanisa bannalukala mu bukiikakkono bwa Mali. Bw'awamba mukama we yali ali mu kumaliriza ekisaanyi kye ekyokubiri nga takomawo na kukomawo kuba General Toure yali amaze ekisaanyi kyakubiri nga n'okudda tadda. Kisanja yadde yali general niyo buyinza baabumuwanga civilian. Bano ne bamuwamba. Bwe bamuwamba be baali bagamba nti tebabawadde bikozesa kubalwanyisa. Mu myezi 3 baali bamaze n'okusalako ekitundu kyonna ekyobukiikakkono bwa Mali nga bakoze Azawad Republic. Kakati Sanoge yaga nti oli tasobola ate ye bw'akwatamu yalagira dda nti ate ye tasobolera ddala ekitegeeza nti kiri kyali kyekwasa. Kakati nabano bonna bw'obalaba bagoyita kati bw'ogattako n'ono Damiba ekyamazima bino byekwasa sireti yo weeri teri agibuusabuusa naye ekikulu kiri nti kyekwasa. Omululu gw'obuyinza kyekibatawaanya efuuse nayo nsonga nkulu mu mawanga gano. Bufaransa erina interest ey'amaanyi mu kitundu kye kya West Africa. Obunafu bwayo mu kuyambako ebitundu bino okulwanyisa bannalukalala bano tekisobola kubeera nga kyekimu nakyo kyongedde bannalukala okubeera nga beeriisa nkuuli mu kitundu kya West Africa. Sijja kubuyita bunafu kubanga Abamerika babadde mu Iraq ne Syria emyaka kati egisoba mu 2 bukya bagendayo threats teziggwangawo. So ky'olina okumanya kiri bwe kiti nti threat eziri local solution tesobola kubeera foreign era mu byafaayo tekibangawo. Buli invading force lwejja nti esolovinga ebizibu ebalekera bizibu birala ebisinga obunene. Amagye g'e Tanzania bwe gajja wano okujjako Idi Amin ebizibu bye gaaleka mu Uganda ebyafaayo bikulaga nti bw'otuna abantu abaafa wakati wa 79 n'okulonda kwa December 1998 sagala tunena myaka 5 egy'otalwa NRA. Tunuulira Abatanzania abazze Amin avuddeko okutuusa okulonda kwa December 1998 abantu abaafa basinga abaafa mu myaka 8 egya Idi Amin. Izo facts. So ejje egwiira mu byafaayo terisobola kugonjoola nsonga oba bizibu byansi eyo. Lisobola kuyambako obuyambi nga mwe mukuta omumuli. Obusambatuko bwonna mu nsi bwetaaga homegrown solution. So tosobola kunenya Bufaransa. Solution zirina kuba nga zitandikira waka. Era omuvubuka ono awambye obuyinza Burkina Faso ekitabo kye yafulumye omwaka oguwedde yayogera ku buzibu bw'obusambatuko buli mu West Africa mu kitabo kye. Akolokota gavumenti ezaawako okusinga ez'ebunaayira kubanga butereevu nga neya mukama wo gitwaliddemu era yandibadde akitegeerawo nti omuvubuka ono byatandise okukola yanimbeerera omuzibu. Ekitabo kye kyeyawandiika ng'akolokota zi gavumenti zonna mu kitundu ky'olina okumanya nti ebizibu bwe bigwa mu nsi homegrown solution yesinga okuba enkulu. Buli olowooza nti eri foreign yegenda okukuyamba ebyafaayo biraze nti buli abasaatusi boyita aba invaders lwe bajja basobola okukola regime change naye enkyukakyuka eyannamaddala tejja. Ebiseera ebisinga biba bizibu. Tunuulira ekigenda maaso eri Libya olwaleero nti Gaddafi yaggyibwawo
ekibiina ky'amawanga amagatte kyabakako omwaka ogwedde nti twagala okulonda kubeere ku nkomerero ya byonna tekwabaddewo kubanga baatuuka ne mu wiiki ey'okulonda ng'akakiiko tekannakakasa ani agenda okubeera ku ballot nga n'abeesimbyewo abaze abamu babagaana tebannakakasibwa nga n'akakiiko tekannafulumya lukalala so ne mu West Africa yadde abafalansa bazze n'abalala weetaaga home grown solutions nti nabali booyita bannalukalala kubanga baana bannansi b'amawanga ago bava Chad bava Mali bava Burkina Faso tewali walala gye bava mu Algeria wadde baafuna enzikiriza ya be batunka kakati mu bikolwa byabwe bayinamu n'ensonga ez'essimba bwe mutatuula nazo kuzitunuulira kubanga ng'oggyeko okuba nti bakutte mundu naye bayina issues eziri political ezimu nga zirina legitimate kati bwe mutazitunuulira ezo ezimu ne bwe mujjawo ono omulala yeemulula tunuulira Boko Haram abakulembeze baayo bazze bakyuka naye evaawo gavumenti nega nti ono tumukutte ono tumusi naye yo evaawo ate kati tekyatugumya Nigeria yokka etugumya n'amawanga eyingidde mu katundu akalala butereevu ne mu Chad etuukayo so solution ku bizibu by'amawanga ga Africa eyina kutandikira waka abalala babe nga bayambako obuyambi Lieutenant Colonel Paul Henry